waliwo omuntu yali anoonya bubaka ewaffe Makindi najja waka najja ne mukwano gwange Alan Kasiri Enganda Mulyanyama ye mmeeya waawa we Makindi. Alan mumanyidde ebbanga ddene mukwano gwange yajja awaka n'omuntu omu ng'anoonya bubaka sanga 2 ogw'ekiro ne babaggulirawo najjamu engatto ze ekivundu ekyali mu compound agenda okusibula ng'embwa zaaziggyeko zaazisudde kasasiro ekivundu zitutte engatto zizirumye limesudde eri kasasiro zigenze kwekola mulimu anti ekivundu embwa zaalizo kyakulya nambuuza nti buno obulamu nange ndi bubeeramu ontegeera no bwaffe nze bwendimu yajja awaka nga obulamu bwendimu yali bubeeramu wande kati mubaka kati ogwe baalonda abalonzi baagala. Frank Gashumba olowooza tekisingako okufuna omulimu n'ogenda n'okola ogenda kutambulira mu mbeera eyo paka ddi emyaka gikuwubidde akawero n'akatambaala ng'ate abantu balowooza nti olina ky'oli eky'omuzinzi era oli mugagga kubanga mu njogera zo ne baavu banno obalangira naye ng'okyewola emmere. Waliwo omukyala Nakaserawo alina restaurant bamuyita Harriet yakoowakoowa dda yakukoowa okumuliira emmere ate kajja ne kasaba emmere nga tekayinaamu kaabuntu. Harriet mpa kino na kino kali emmere ya bbeeyi tekasobola kugisasula ne kamala ne kafuluma ne kagenda nga teri akagambyeko yadde kafulumye bufulumi ne kaga ngenda kukukolako ne kajja ne kali essowaani endala Harriet akooye okukuwola emmere ya Harriet olidde nnyingi toyagala musasula omukazi naye akasente kakanoonya kuweerera baana be kubanga jjukira single mother naye ate bwe yali zenoga Gashumba ze nampagirako bannaye n'abantu ne bagamba nti oyo omukazi restaurant ye y'amaanyi alina ssente kubanga ne Frank Gashumba ali awo kubanga balowooza nti essowaani y'emmere gy'atunda omutwalo Frank Gashumba agimutunza emitwalo 3 lwa nsonga gw'ate olaba ava gy'avudde najja ali emmere ya Harriet kitegeeza nti emmere ya Harriet ebeera ewoomera buli muntu n'alowooza nti Frank Gashumba customer wa Harriet naye nga te Harriet ozamuzze mabega oli kizibwe wa Harriet toli mukise wa Harriet otawanya butawanya mukazi toli customer we oli kizibu kye bannanga omuntu eyeewola emmere mwaka ku mwaka abeera asusse Harriet antumye n'agamba musasule ssente ze ez'emmere ate era olekeraawo genda ku restaurant ye okulyawo emmere ey'amabanja ojja olyewo emmere ey'amabanja waakiri ng'ozzenga masiikini naye kajjanga ka boss omukazi ne bw'aba ali mu kusenera kasitoma omulala emmere agenda okumuwa omutwalo ng'amaze okulya Harriet tondabye terako emmere maali lekeraawo okulya emmere ya Harriet ey'obwereere maali genda okole maali ofeekinga obulamu maali okufeekinga obulamu tekirina kye kiyinza kukugattako kakati wuuyo omusajja omukulu musajja munno bwe wamusabye ssente n'akumma otandise muwaayiriza mbwembwa zeewuwo zajja ne zijjawo engatto ng'ewunyira ku mulyango gwe kyogamba embwa zeewuwo mbizzi oba embwa zeewuwo nswera ze nali mmanyi nti embwa zeewammwe zirya na bifumbe ze nali mmanyi nti embwa z'omu bikomera byammwe zirya na nnyama nfumbe tezirya na kakati embwayo bw'eba ekyasobola okululunkanira ekivundu ekiva mu ngatto then gwe oli kyagirunda oba gwe yali embwa eyajja nejjawo engatto eyo kubanga naawe ndaba ofaanana ng'embwa olowooza ng'embwa otegeera ng'embwa ekisinga okubeera ekikulu noonya omulimu ogenda okole oli myaka egifuna n'abazzukulu lwakuba nti muwalawo mukwekuba ekiweke naye yasukka n'ekiyiso yasukka naye oli myaka egituuse okulera abazzukulu omuntu ali myaka egituuse okulera abazzukulu ng'akeera ku makya kunoonya gwasaba bwamumma amuvume oba ng'akeera ku makya kunoonya gwavuma amuweeyo ku ssente asobole okumuleka mugamba nti Uganda nnungi era ensi yaffe tebuliidinga mugamba nti ensi yaffe Ssaabalwanyi yagiwa emirembe gwe emirembe Museveni gye yaleeta mwabulamu egijo egikusobosa n'okwesasulira essowaani y'emmere waliwo n'omulala awo nga ku kamukamu yankubira essimu otwala engoye ze otwala amasuuti toyagala kusasula bwakusaba ssente nti gwe gwani okwambaza Frank omulamba omanyize maali omulamba gw'oyambaza gwe kaleka naawe nenkya nodda n'ono n'engoye abantu bonna bakooye
omuwala w'engo yakukooye Harriet ow'Emmere Nakasero naye akukooye genda onoonye omulimu okole mu mirembe Museveni gye yaleeta ne mu bulamu egijo kubanga omusajja omukulu akeera okusabiriza omusajja omukulu atayagala kukola kitegeeza ate talina mirembe bwe kibanga ggwe oyina kuvuma muntu okufunayo k'ofunye kitegeeza Gashumba toyina mirembe abaye mu mirembe Museveni emingi gye yaleeta gy'osiiba owaanira abantu emirembe egyo mwabulamu egijo emirembe kitegeeza ki bannansi kuba na mirimu kusobola kwetandikirawo mirimu mu mirimu Museveni gye yaleeta ng'ayita mu ddembe lye yatuwa nti wagambe watabeera ntalo wabeerawo okukulaakulana wabeerawo emirimu mwabulamu omulimu ogugwo omusindisi w'ekigaali aba akusinga ozitowa kubanga ye akeera n'agenda Nakasero n'asulako ensawo z'amatooke n'asulako bokisi y'ennyaanya n'avuga n'agenda nga talina gwalumiza ng'omubiri gwe gukooye nnyo naye ng'era agenda kulya muntu yoze kubanga zimumenye nnyo naye gwe akeera okusabiriza that's why oli mwavu nkiddamu oli mwavu gwe ate ani yali amanyi nti tamale mirundi mwavu ani yasinganga mirundi okuvuma obunaku mirundi nga yabalanga takisi ku buli luguudo okonenako 10 olinenako 5 kasirikale kakuttesimu ku takisi zange nengakola bwenti obadde okimanyi nti akeedi yange baaganya giteekako amasannyalaze n'entaama yamala kufa nga talina kyalina okuggyako ennyumba ate ennyumba si kyabugagga gwe ate yali kanyonyi nti alina ssula ku muti naye ng'ani yali kirowoozezza nti mirundi yali afeekinga obulamu ani yali kirowoozezza nti mirundi yali mwavu tabangako yadde nekamunye ey'ekiti nga ya mipiira eneesaabaza abasaabaze naye yazeetuumanga 10 ku luno oluguudo 10 ku luli oluguudo 10 ku luli oluguudo ne kireetera ne mutabani we okujja ng'awaganyalanga ku bantu fulani dikide ndi mwana wa mugagga mmwe abakyala beeta n'eddagala abatasobola kwejjanjaba gwe ŋŋamba nti oli plandi mulekwa simanyi plandi kidi kati yeeno embwa ya maali eno embwa ya maali abantu balowooza nti erina ssente eno embwa ya maali abantu balowooza nti eri bulungi kubanga ne mu bigambo byayo emanyi n'okujerega baavu bannayo etalina mulimu esurvivingira kuleebeeta emyaka okumalanga 10 oba 20 osobola okugibuuza okolawa Shira Gashumba osomubuuza nti taata we akolawa naye nga tamanyi akeera kufuluma akolera eyo mu kibuga ayinza n'okugamba akolera mukono mu kkooti kubanga kaakati ono mukozi wa mukono mu kkooti akwata nsawo z'abantu gy'avuba gy'ateekamu engalo n'asanga nga temuliimu kirimu olwo lufuuka olutalo n'okulangira mbw'owunya ebigere embwa yange yajja bw'awulira ekivundu nejje yayanira engatto zo kati oyina mbwa ki embwa gy'olina kitegeeza mwenna mulimbwa embwa entuufu embwa y'omu kikomera embwa y'ebbunga nga bw'ogamba nti nali nsula bbunga oba nsula bbunga esobola okuyayanira engatto erimu ekivundu oba eyeewala neewale asiniikirira ebinnyo mulekerawo okutyoboola bataatanga b'abaana abaami be muli mu kutyoboola baami b'abasajja waliwo ababeenyumirizaamu era nga babalabanga basupahiro waabwe kakati gwe bw'oba wanoonyeeza ekyemisana kolo n'akugamba nti ebintu binkutte muveeko genda onoonye emirimu okole idiot genda onoonye emirimu okole waliwo nze olaba babaka ba Nuupu njagala waveeyo omubaka omu agambe nti nali ngenzeko mu inbox ye ne mukaabira naye ng'abaffe ffe tusiiba tuba defendinga kakati zireese omusajja omujegga agamba nti bannayuganda mwalonda bubi temumanyi kulonda ate ng'akulaga nti y'omu kuba contributinga mu kutwala awunya engatta ebigere mu parliament then oba watwala waaki gwe oba tewalonda bubi gwe watwala awunya engatta ebigere wali omusuubiramu ki kwekubako ki nfuufu kakati essaawa eno atojjo yassaamirira olinyange ng'ensuleko mu butto namugamba bannange ng'awunya engatta ebigere bwe yajja ewange naŋŋamba naye buno obulamu tuli bubeeramu konna obwo si bulamu okwo kuzikirira kyova olaba n'omulambo gwo gugenda kubulwa ew'okusula gwatalina nnyumba ku nsi naawe ogende ng'oyassaamirira mu bantu tekayina mulimu tekayina we kakolera okabuuza nti mukagamba mbukayina office era nezi interview ezo kazikolera mu office company etalanga yeey'obutwa gwe company yekola kibutwa
ate nga tulaba abaali mikwano gyo bonna beweesibako baafa mbune yakugasse nono omubbi w'emmengo naye yafa naye ng'enfa zaabwe mwana wattu zitankanibwa. Cyprian Kizito Lwanga yali mukwano gwange bwali butwa. Ani ono omwami Olanya yali mukwano gwange bwali butwa. Muzata yali mukwano gwange bwali butwa. Kalisa yali mukwano gwange bwali butwa. Ona atugamba ina company gye tutamanyi kyekola etayina bulango ku TV etayina bulango wantu wonna twaligambye nti company etajagala kugiranga kuba esobola okwetambuza naye ate ye mu bigambo bye ajogerako ekitegeeza nti abanga agamba nti ndi mu kugiranga naye ekyo kyolanga kikola ki? Singa mbuuza abantu nti Mali Group of Company ekola mulimu kyoddamu ki oba kampuni yeweesa butwa oba be bano abasokozi b'ebyenda balwaboogo ng'eyitamu eyo kampani eyo. Nina kampani, nina office, eringa ng'ennyumba, nina okoleramu ki gwatasobola na kugula mmere? Harriet mkazi omunaku single mother alina okuweerera abaana be n'omujoonyesa mukazi wattu. Nojja ne weewola emmere leero ne weewola luli ate nga toyina njogera ate nga toyina kasengejja. Frank Gashumba noonya omulimu okole. Like you say that Uganda is not bleeding. Mumikono gya Saabalwanyi n'otuuka n'okkuba t-shirt nti muzeyi tova ku main. Uganda bwe bate bleeding gwe wabulwamu ekikyo ky'osobola okutandikirako n'owona okulangiranga abantu olw'okuba bakumye ssente. N'omulimu ogugwo ne gubulamu mu Uganda eta bleeding. Otuuke ku mbeera ebanga olina gw'osabyeyo ssente nga mubaka nakuga kansooke neeterezeemu munnange awunye ngatta ebigere awunye ngatta ebigere gwe sooka weebuuze bw'aba awunye ngatta ebigere ebbanga lino lyonna obadde nga luddawa era lwaki watambula naye oyo gw'ogambye nti wamuyambako okufuuka omubaka ng'awunye ngatta ebigere era leero ki ekikutaanudde emmeeme okujja okutugambako nti omubaka w'ekitundu kyo awunye ngatta ebigere ak'essimbalaala akabonero nti yagaana okwokyayo oba wamuteeba bubi nga tayinaamu mpiiya kaakati ozza nti mmwe mwewaana omanyi ne kabujinga ako bwe katobe kagenda kasiriwalira ku mukyala waako. Mukyala ensonga zaali za mu nnyumba ngenda kukuba nina akatuuti ngenda kukuba nina akatuuti mmwe mwefuula bannaamwatulira ne nnaamwatulira gy'akomezza bantu mmwe temumanyiiyo. Nagenza okuddamu okulaba gw'oyita muvandime munno Bujingo ng'akaabira baana ayayanira baana lwannamwatulira lwakwefuula tatya buli kimu nja kyogerako n'otuuka okulangira mukyala w'ekikulukuto mukyala wo ng'ayina abaana bakyala banne kaakati abaana bammwe bafuuse bakyala banno ab'omukyala wo oba abamaama waabwe n'omuddako n'omulangira ekikulukuto n'abaana b'ozadde n'ovuma just in name of siina gwe ntya nina akadaala njabba kuba kakali naawe kyoli mu kukola ate munnange toyina empewo huyo ne BBS kaakati wagifunye huyo ne CBS kaakati wagifunye okyagambikako buli anaabako kaakumye ng'otandika ono yazimba brandi nga tammwa yali yazimba brandi nga atiibwa era nga tammwa kati yeefudde nnaamwatuliranga Bujingo nagenza okuddamu okulaba nange abaana ate nga indeed bamuluma ak'obuzadde kakomyewo. Omanyi abantu bangi muli eyo mu bufumbo oba muli eyo n'abaagalwa nga temuli mulaavu naye nga mulimu excitement wadde nga mmwe mulowooza nti mubeera mu mukwano. Waliwo enjawulo wakati wa laavu ne excitement. Laavu etuula mu mutima tetuula mu bwongo nga excitement. Yensonga lwaki omuntu ali mu mukwano asigala ategeera. Omuntu alowooza nti ali mu mukwano naye ng'ali mu excitement munnange obwongo bwe tebusobola musengejjisa nti naye malaayi neekukyayete abaana bo. Kati mmwe bwe mutyo temutegeera temulina magezi yaate omusajja w'otuukira okukwata omwana w'omutwale South Africa omutega abasajja abalinamu ku ssente omala ogenda okonkonera ogi nti bannange akutta omwana atanneetuuka tuweze otuwa oyo yakikole South Africa wano yakikole T14 mu bakaladi yatega omwana w'omugagga n'abakwatira mu kikolwa era gwalinga mulimu. Maama omwana wange poliisi kati jjukira akaana ke by that time kaali kalabikanga ka teenager katannayingira na myaka 18
ne basukoolamu abantu ssente oyo gulaba wambwa mu Uganda ennamba n'obulwamu omulimu gwo ng'okiraba nga n'okutunda omwana w'omusajja okubikkula olunyiriri lw'omwana wo omusajja okukwatirira amabeere g'omwana wo imagine omusajja okutuula n'omwana wo ku mmeeza naye nga muteesa ku bukaba mu Uganda etabuliidinga lwaki gwe tofunamu mulimu gwo n'owona okuweebukanga mu maaso g'omwana wo n'owona ng'okkabawaza n'okkabasanya omwana wo Uganda tebuliidinga Museveni Ssabalwanyi yaleeta emirembe egijjo ne gibulamu n'otuuka ne ku mbeera ey'okubanga omwana wo olina okumuguza abaseddeekezi bamuli akawodolo osusse va ku bantu noonya omulimu ogenda okole si kibi okwogera ku muntu naye singa asoose kumma ssente singa asoose kusabayo ssente n'akumma mpozi n'ekirala sasula ssente za Harriet owa restaurant Nakasero sasula ssente za Harriet owa restaurant Nakasero n'omuwala w'amasuti niya Kamukamu Plaza kw'Entebbe Road naye ayagala ssente ze va mu kusiriwalira ku bantu noonya emirimu ogenda okole imagine nga ne Fuutu Soja tasobola kuvuma mubaka nti omubaka yamumyeyo mugamba nti bafuutu Soja tebalina mpisa ne Fuutu Soja tasobola kuvuma mubaka omubaka yamumyeyo ate bafuutu Soja bakozi ate bwe baba basaba basabisa gonjebwa ate era bw'oba omummye ng'omunnyonnyodde talina buzibu kubanga teziba ssente za nnyina naye gwe ku ssente ezitali za nnyoko oyagala ojjanjabirwenga mu kuleebeeta oyagala olyenga mu kuleebeeta oyagala olinnye ennyonyi mu kuleebeeta n'ojjooka owulira nadda nti ŋŋenda Spain gwe nnyoko asaba n'ekyokulya kisiraane ggwe akyewola n'emmere omusajja najja ng'ayambadde essuuti anyumye aneseenese naye nga wallahi survivingira kuleebeeta n'engoye zayambadde si ye yazeegulidde alina omwavu gwayingiridde mu dduuka lye olw'okuba bamutya kalina be kagenda kafeerafeera connections ŋŋenda kukutuusa wano ŋŋenda kukutuusa wano gwe lwaki bw'otuukawo teweegaggawaza n'ofuna omulimu oba n'ozimbira ddala restaurant ne weegiriranga emmere n'ogenda ne bakuseneranga ali mu bizinensi bw'abakazi obw'ekinaku abukakkanya alya bya bbeeyi omukulu afuna special services bakasitoma baleese ssente tebabanguyiza olw'okubanga bagenda okukola kwona alina okulya ebyobwereere kakati amabanja gakatuuse mu bulago oba gye keewola emmere baakagolyeyo kakedde olubuto enjala eruluma ate nga ku mobile money tekuliko kantu ne kabakuge kakubira alonyeeko deriki olinamu ku ssente ompeeyo nedda ssebo sirina ate yavuma ne pulezidenti wa so alo kwezi ate ne kweza omutwe gwo singa gwali gwante singa muwalimu Abbas agenda kufa ssente kubanga munene ne temulimu bwongo senge emitwe twali tugipimira mu size ng'omutwe gwo gwante munene for nothing kweze jango nina wano gwe ngenda okulangira kakati haliwo omubaka yajja wano ewange ne yeegomba buli kye yasangawo naŋŋamba naye bino tuli bituukamu ngenda okulaba ng'embwa ebbye engatto ze osinika ki ebinnyo gwe yali embwa eyabba engatto zo kubanga gwe n'embwa sirabawo njawulo bino byonna okubyewala noonya omulimu ogenda okole nkiddamu olina obusobozi obukola oli mu Uganda gy'ogamba etabuliidinga weetaaya ne bw'eba ebuliidinga olina amagye keera nga ku makyozuukuka ogenda okole than omunafu ennyo okumanyira eyeekolera awo nvuddewo gwe Alani Ssewanyana mukulu Alani Ssewanyana nze bulijjo mmanyi tolina mumwa nti wava mu kkomera nga baagutunga kwatolaba n'emboozi y'ekkomera wagaana ogitunyumizaako kwatolaba n'enkwata gye babakwata wagaana ogitunyumizaako kwatolaba n'ebyakolwa ku Sseggirinya wagaana okubyogerako to the extent ndi n'obulwadde bwa mukwano gwo wagaana okubutunyumizaako n'okutubuulira kyekyaliwo ffe twali tulowooza tolina mumwa era teri abadde mwetegefu kusokola yadde okuvunaana kubanga ffe tumanyi bye mwayitamu eyo yonna gye mwayita naye nga bwe wasalawo okusirika bunirira ddala nga bwe wasalawo okusirika bunirira ddala bwe kibanga owulira okyayagala ekifo ky'obubaka
ne kadiyo oba kyonna whatever it is as long as okyagala obubaka ffe tukuumye ebifo ebyo bye mwagala okuddamu ffe bimuvudde mu kkomera ne mwagala omanyiira ffe tukuumye ebifo ebyo wasalawo kusirika sirikira ddala wakati mu kukuuma ebifo ebyo wabaawo ggoole yali eyakyeteeba defenda yalina okugiziyiza kubanga n'eyakyeteeba tekkirizibwa oba tegambibwa nti eno ebadde yakyeteeba temugibala owa sayidi eno tateeba mu ggoolo ye ggoolo eyo ebalwa bw'ebanga ebalwa defenda alina okudifendinga buli mupiira ogubeera guzza okunywa leka kukozesa seggirinya na bulwadde bwa seggirinya okkomawo mu mawulire osobola okukomawo mu mawulire ng'okomerawo ku sitoole yo Museveni wali omukoze ekyokusiba Museveni wamuliira kyokkusiba ndagaano kize wali ukoze ne Museveni okusiba musajja wattu seggirinya abadde nga mulwadde saawa ya kuddoboozi tuli wano Nairobi tewajja mulambulako sirowooza nti wali osobola okummibwa pasipoti yo okujja okulambula ku munno ne bwe yadda tewagenderawo mulambulako kakati oyagala omukozesa okuzannya ebyobufuzi byo n'omukubiramu enkyongwa samusajja yagenda nayogera ekigambo kuseggirinya yamusokoola gyamusokodde era gw'omanyi ekigambo ekyo bwe kyataasa seggirinya era tekiba kigambo ekyo omanyi seggirinya gye yali agenda okukoma omwana bw'abeera awaka nga maama wa mukubye banneiba batera nnyo okuteekinga advantage okuwugula omwana oyo n'okumukyayisa nnyina oba mukazi mujja asobola oteekinga advantage nti omwana ono tali mu mbeera ze yawukanye ne nnyina oba nnyina amukubye kankozese buno obusungu ekivaamu aswana okumuwa n'obutwa so gunjula omwana ng'ensi tennamugunjula ate era suula omuggo oyonoona omwana nkiddamu muli baana Uganda beereze Uganda ng'eyita mu boogezi baayo erina okubalaga nti kino kyokola sikyamu ffe waffe mu Buganda omwana bw'aba azannyira ku sigiri tugimukwasaako okumanya nti eyo kyokumwewazisa olulala okugizannyirako ng'erina amazzi ne gamuyiikira ne gamwonoona olususu ate tugulube n'ogw'okujjanjaba oba wasalawo kusirikira gye wasirikira Warren keep quiet totusiriwalirako nkiddamu bw'oba wasalawo kusirika keep quiet totusiriwalirako kubanga guno oyagala ate era guteeba mu ggoolo ya kibiina gwe kyoga ku bizibu by'osanzeewo ebbanga ly'omaze nga toyogera kino ky'olabye okutandikirako mbu kino kye kyakuluma ennyo era ky'olabye okutandikirako obululu osobola okubufuna singa oba obunoonyeza mu makubo amatuufu awo toyitawo nze nja okweggundira ensonga endala yeya minisita omubeezi w'ebyobugagga by'omu ttaka Fiona Nyamutoolo mukyala wa Eddie Kenzo baba mwami anti yafaanana nnyo naye jjajjaawo omusajja alimba Nyamutoolo okola budde ki ofisi Nyamutoolo ogituulamu budde ki minisita buli kawungeezi nkulaba kujja mu session buli kawungeezi nkulaba mu biduula ozuukuka ssaawa mmeka okwatendinga emirimu gy'eggwanga nga bbaawo buli ndongo gy'abaamu naawe obeera wali minisita which is okay but teweerabira okola mu public office ne weebaka ssaawa 11 ozuukuka mmeka okugenda mu office okole emirimu gy'eggwanga era bw'otuuka mu office teweebakirayo musajjawo mudongo Betty musajjawo mudongo Nyabo musajjawo mudongo Betty omusajja mudongo Nyabo newankubadde musajjawo mudongo oli mu office ey'obuvunaanyizibwa okulabikiranga ku demonstration buli budde obwakawungeezi kituleetera okwebuuza nti ministry yo esobola okuweereza bannayuganda nga minisita mu office tagenderayo mu budde nga ne bw'aba agenzeeyo agenda kwebakirayo lowoozaamu akasemberayo ddala kengenda okuyitirako obuyitizi ke ka census mbu baabala ennamba enfu kati wano weeweebuuliza gavumenti
etalina busobozi bubala bantu beyina kuteekerateekera esobola okubateekerateekera kubanga omugaso gw'okubala abantu kubeera kuteekerateekera oba okubateekerateekera naye wakati mu kubala abantu ng'olaga tolina busobozi busobola kubabala obubateekerateekera bw'osobola okubufuna n'oyonoona ssente olw'okuba olina okubala abantu b'olina okuteekerateekera ate still n'otabateekerateekera ne weebuuza ndi ssente zino z'oyonoonyedde mu kubabala singa zaabateekerateekeramu mu ngeri y'okuteebereza kyalisinze kubanga ne bwe twazoonoona okubabala osobola okubateekerateekera era walemwa gavumenti etasobola na kubala bantu bano ne tusobola n'okubala nga basimbye mu mugongo mu 2 3 4 5 6 7 8 esobola okuteekerateekera abantu era esobola okumanya eddagala eririna okubamala mu malwaliro tesobola kubateekerateekera kubanga okubateekerateekera okubabala ye primary y'okubateekerateekera agudde primary tayingira secondary sibe bulungi nze ngenze mpozi n'ekirala baganda bange ne bannyinaze muganda affe Masaba ali wano ku bujjanjabi mumunoonyeeko mumunoonyeeko na buli alina kyalina ajja kukyaniriza era ojja kuba ocontributinze ku bulamu bwe olewaawo